Bannakibiina kya DP bakubye olukungaana mu kabuga k'Ekituntu Buwama mu disitulikiti y'Empigi okusala entote ku ngeri gye bayinza okwongera okwagazisa abantu ekibiina kino ssaako n'okulaba engeri gye banaddemu okulooza ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myaka 6 nga tebagituulamu. Bagamba nti beetaaga okukola ku bintu ebikyalemesezza ekibiina okugenda mu maaso gamba ng'obukodo, enkwe, obwavu mu bannakibiina, obuli bw'enguzi, obutayagala kwegatta n'ebintu ebirala byonna ebiyinza okugaana omuntu okugenda mu maaso. Tewali ngeri yonna gye tusobola kuwangula bukulembeze bwa nsi eno, bukulembeze bwa disitulikiti eno Katabala bw'ayagala okujjako nga tuli buki. Naye kiruma nnyo nga constituency nga zino zimawokota DP mwe yabeeranga wali baataya wonna wonna. Bannakibiina abakuliridde emyaka bebasoose okuwa omukisa okubaako ne boogera ebinazza ekibiina ku ntikko kyokka nga basoose kulaga ebyandibadde bikolebwa gamba ng'okulonda obukiiko bwa wansi okuyamba ku bantu ababeesimbyewo mu kalulu nga babawa ensimbi basobole okuyitamu n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. So abasobola nga bawagizi baffe banna DP gye bali. Kaakati bwe muba butulaba wano ffe DP tumwagalanga nga mutima nalo. Bannakibiina bakookoti babogeredde mu lukungaana luno kubaddeko Ssebuli Bamuddu awulira, Omulongo Katuntu Buwama, omubaka Lulume Bayiga n'abalala. Katuntu Buwama aweze okusuuza omubaka wa Lubaga South John Kennedy Kyamuze Entebbe era n'asaba aba DP okwegatta. Tugenda tutambula tuza tusigazeyo disitulikiti nga 4 kati bwe tunaamalaawo ate tujja kubagumira ekiddako tuloke tufuluma wabweru tuloke tufaafagana ne poliisi. Abasajja bali mu kugabana keke empitirivu bali mu kuteekateeka abalala bagala kutufuga 2016 batuddemu envunula bya 2021. Alumbye n'abantu abayitiriza obukodo mu kibiina n'ategeeza nga bangi ku bantu abazze beesimbawo mu kibiina kino bwe bandibadde nga kati bassentebe b'ebyalo mpozzi n'okutimba ebipande. Feesi yo n'endabikayo n'enfunayo ekugamba nti oli waala si wano naye bw'obuuse oyagala ku 5. Ekyo njagala mukimanyire tetwagala kubalimba tetutrekerawo okwerimba. Omuntu weerabira ddala gw'osinga okuba n'empisa embi ku kyalo gw'okwata abakazi gw'okwatya oyagala kwesimbawo. Dr. Luluma asabye banne okukwatiza wamu okulaba nga batwala ekibiina mu maaso bave mu kwerumaaluma. Abaali balowoozezza ku lutabaalo oluwanvu olw'okugenda ku ntikko nga DP okwata obuyinza. Ye Ssebuli Bamutumba ategeezezza nti buli lwe wabaawo okwerumaaluma mu kibiina kiwa ab'ebibiina ebirala omwaganya okubakulembera. Abavubuka mukimanyi nti bakola ebitundu binene nnyo okusinga ate abakadde abaliwo. Mubadde mukimanyi? Twalibadde kale ekiseera kino nga bwe mudabye abakyala abeera mubakwireko mu ngalo si kyangu okuvaayo. Sarah Muwonge Kisakye yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. DP.